mukole ebiramu nkiddamu mukole ebiramu zino famire zetugenda tuzaalamu sinyangu. Wuliriza oyo agamba nti agenda alwana olutalo onajja alwanirire abaana ba muganda we simba wakati. Abaana b'Abaganda be bamanyi amasomero ge basomerako. Abaana b'Abaganda be bamanyi medical aid gye baliko. Abaana b'Abaganda be bamanyi baliyaki. Abaana b'Abaganda be bali oli yali aguzeeyo set ebeera mu rula ne campus na bikina agamba nze omwezi guno oba taamu eno mpeereza pinto set. Mumanyi abaana b'Abaganda mmwe oba abaana b'amazzi g'okyo bakola ki? Omanyi abaana b'Abaganda oba basoma bulungi oba balina kye bamanyi ku olwanirira abaana b'Abaganda bo. Olwanirira babaana b'Abaganda bo wali oweerezaako yadde landi 2 n'ogamba mama pinsa landi zina 2 nziweereza gulamu omugaati ompere mutabani wa muganda wange oyo mutabani wange. Mbu genda osula olutalo mbu olwanirira abaana ba muganda bo. Excuse you, I am the legal guardian here. I am the legal guardian and I've done my job to raise my sons. I've done my job to raise my kids. Mbu ogenda kulwanirira abaana ba muganda bo baani? Nane ekizimbe ekiri e Uganda mwe abakikuula mu rent ne mumulya. Abaana be balina okera ku makya babuuze sente zaffe ze mujja mu bizimbe e Uganda muziteekawo. Mboze kulwanirira abaana b'Abaganda bo baana bakumanyi. Omanyi bwe basula bwe bali omanyi ne size y'engatto ya George. Omanyi size ya t-shirt George gyayambala. Omanyi George afuna grades. Do you know omumanyi amasomero ge basomeramu baana ki boogenda okulwanirira? Abaana ba muganda uchi boogenda okulwanirira. Are you involved in their life? Nti mama abwe abayisa bubi omusajja yaleka ebintu naye abaana tebasoma babona bali ku street tugenda kulwanirira. My friend, gambe kikazi ekyo ki shutting up. Ebintu bino byemwogerako bino. You know, I hear a lot of audios baweereza kuveyo mu community n'ensirika because tebiri necessary. But my friend, this is my family you're talking about. These are my kids you're talking about. Nja kuba noonya omukomu. Mujegere mpola because I know where I stand. I know how I'm fighting to raise my kids. I know what I'm doing with my kids. Obusirise bwange don't take it kuba nti nkiza retard down. My friend, don't try me. Don't try me. Don't try me. Obakolera ki? Kiki bamanyi ku baana b'Abaganda bo emyaka 7 nga nakyogera ne mu church nti tuli wano abantu bonna bakuŋŋaanye naye tetugenda kuddamu kulaba ku muntu. It has been 7 years. Sifunangayo bantu kuva mu family eyo empeereza fees. Nti taamu eno George nza musasulira. Nti nze nga gundi ne gundi naweereza uniform. Nti nze gundi pinto ze yamugulidde ngatto oba pair ya socks. Era nina gwe ngambe leero I'm not going to be a clown. I'm not going to take myself to their circus. Literally balina circus. Kati baagala nzijenga clown. No. I won't be a clown to their circus. Babeere mu bizanyiikirizi by'abaana bye bali mu kwerimba kwe baliko. Ate olw'okuba nti omuntu abeere eno n'ensiika ebintu mbiwulira. Nze siri mu bigrupu bya wano, sirina kigrupu kyeni mu South Africa wano. Era bwe bakugambanga nti esimu ya Zara eri mu kigrupu bwe tugikuba screenshot ogimpe. Siri mu bigrupu bya wano, saagala na kumanya whatever. Kyenkola chairman yambulira nti this is what is needed. Tulina meeting gundi yafudde gundi mulwadde biki essente notification egwirawo twi. Nenziteekayo mu community. Lwensobodde okuyitako wensobodde nempitayo nze siri mu bigrupu bya bano naye nga community okubeera nti waliwo ekyetaagisa ne bakiŋŋamba nkisasula. Mbiwulira bintuukako but I ignore. I'm too busy. I'm raising a family. Nina social life. Ndi celebrity. Nina amasomero mangi. Nzungu eno neno mbeera ku nnyonyi na advertise abantu okuba. Ngazirawo nti mbeeraawo ndi mukuwuliriza gundi yagambye kino kuzaali gundi babimpereza be screenshot ne bagamba no ate we batayogere kunze banayogera kwani. Munkute omuntu gwe mulooza nti yabategeerera. Ababba bubbi. Ye abadde afuna emitwalo 2. Gwe muganda wasemwanga yayita muganda wasemwanga bakuteeka ku 15 nobeera comfortable ye yali yefunire emitwalo gye 2. Na naawe olowooza nsobola okudda nawe mbundulizoninga naawe. Olwedde wateeka wakutegeerera ye yali afuna ssente. Oba munjagala oba temunjagala I will still breathe and I will eat. Ate n'okwebaka nja kwebaka n'obudde bukyena n'oluddako. Mubizze ebbali. Mugamba omukazi wamuzaalamu abaana naye tumuyinako obukyayi bungi nnyo naye olaba. Kati okwata omukazi ono n'abaana essayidi eno. Fenga baganda basemwanga gye tujja okulira mwafuna abategeerera. Ky'osobola okukola ekyamagezi obwongo bwo kye bukutuma ng'omaze okunywa enjaga kyakuweereza zi audio. Omukazi akasoga ako biki. My friend,
ogenza okuzuka okwebika obudde nga bukedde kyewandisoosezza nti owaayi munnaye Mama Pinto olaba nzuuno nga muganda w'omuntu kiriwekiti ne munneekwata nemwekwata batabani bammwe ne tutambuza ebintu bino naye mwafuna abategerera kati mugende n'ekyo abo bagambe tebalina bintu by'abaana b'abaganda byalwanirira bagambe kimu mu black and white tulwanirira mbuto zaffe nja bategeera naye tewali birombo olwanirira abaana ba muganda batya nze nakwata abaana bano ne mbatwala e Uganda batali tugeze kola kine tugenda abantu abo benyininyini ne bagamba bwalabika yalese wana abaana simanyi bakole biki ffe tetugenda kugendayo nga baludde okulaba bucha kwabya lumbe live n'abaana bali tebaddayo Uganda lwe basembayo okuddayo family yekweka ne bakigamba mu black and white mbunze kuba waliwo fights at that time era za bizimbe bya Makerere ne bagamba sebo tebagenda kubalaba era twava Uganda nga tebabalabye bwe mwagala nnyo abaana ba muganda bammwe mumaze emyaka ng'ena since covid yeste etaano kuba twagenda Uganda before covid bwe nabatwala nshegeze emyaka giringa ena etaano bazze abaana ba muganda bammwe mwagala nnyo mulwanirira ebintu byabwe mufiirawo bambi mulalumirwa bajja Uganda mu bigambo byammwe audio nazifuna tetugenda kujja balaba era ebanga bayinde ebintu byonna betwagala tusayini bebagala mbu tusayininge n'abaana tetugenda bisaininga baagaana okujja mufiirira ki baana ba muganda bammwe ki baana kati bange bafuuka dda bange omusajja kasita yakutuka omutima twi kababe bantu bali beefulanga nti mikwano gya Ivani nti nze Ivani kyali wange nze sibyabalangayo kaba Ivani bantu beyayamba kuno ku South Africa bemanya abangi besijja kumenya manya ngamba manyi ti yabayamba emyaka egisukka fizi z'abaana babwe renti biki yabayamba tetwagala financial help but a phone call would be nice kaweba community leader bali bekutteko wano ne bagamba bane community eno omusajja ono yagirimu nga wa mugaso olunaku lwaleero twekwate abantu nga bana ba elders wano tugende tukyalireko ku baana b'omusajja oyo today you're telling the community mufune omuntu wa community asobola okukola ki my friend mukole ebiramu nkiddamu mukole ebiramu zino family zetugenda tuzaalamu sinyangu nkyo odi omugiwulira temwali musajja akeera ku makya n'abanga akola nnyo nti akeera ku makya akolerera family ye nti baganda be simanyi ba uncle simanyi ba taata muto simanyi teri buli muntu ali wano nange ndi wano nze sikolerera baganda bange bakimanyi nkolerera baana bange sina bwenkera wano ku makya nenfa baganda bwe ne bakeera ku makya nti they are entitled to my work okujjako nga naleka ekiramu nti kuni mumpeerangayo kirungi naye buli omu waali okolerera baana bo nokeera ku makya famire nekwerijjamu mbwate simanyi mubba ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera baana ate kati kumateba bano bakuzi they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki mukole emirambo ebiramu bizino famire zetugenda tuzaalamu zino famire nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufuula mutya famire nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yanga tevuddewo abasemwanga nti eno peya ye nga Mama Pinto leero gyendeetedde gundi nga olwokuba tetwogera mulooza nti ki tusirikire eyo leero sigenda kusirika 7 years nze olwosirabangayo na muntu avuddeyo nti agulidde omwana owange t-shirt mbeekuliza basoma private schools apartments balina amamotoka balina buli kimu balina nze it's me n'oliro oli ng'akuteekako ku statement omukazi mubbi ebyo ebintu nabikola na ssemuwanga byange na ssemuwanga n'abaana bange takerangako wano nti nkolera baganda bange nkolera batata nkolera ki audio muziwulira nkyafulumya mbadde nsirise naye batunyize nnyo batwarasinze n'abaana ssemuwanga bukyafa baddamu okulaba ku baana baabwe abo juzi wano 5 years ago nga twabya lumbe lwa ssemuwanga tebaddangamu kubalaba tebamanyi babuuze omwana asomera mu ssomero kyali mu grade ki ayita agwa akola ki tebamanyi babalaba bulabi ku mitimbagano babalaba yo ku mitimbagano just like the rest of the world and you're waking up kumacha to say oh we are entitled to what exactly what are you entitled to wali omuntu yavayo n'agula kakaseti kana akabeera mu campus nababuuziza ka campus ne bulula nogamba nze eno taamu eno mutabani omwana wa muganda wange mugulidde oba uniform but you just want to take no enough you've been taking advantage you harass me and my kids mutu harassing
My sons literally had to throw some of you entitlement zifuse entitlement bubi bwa kikaki ntandike kwogera omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngato za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu namugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebe ekifaananyi kya Ssemwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa Ssemwanga essuuti gye yalimu essuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wano onoonya even awoki but we had to buy him a suit. Essuuti abaana bange ze bajjiramu Uganda okuzika taabwe nzirugavu nga tuli mu church mukwano gwange yazigula nja kuboogerako family ya Ssemwanga muli bantu bakyama muli bantu I'm coming muli bantu bakyama and just because some of us have been quiet I've been feeding you I've been financially supporting you temusima enough funds nazisazeeko. Whoever feels they're entitled to the estate of my kids, whoever feels they're entitled to my children's wealth, munonye. Bwe muba temusobola kunoonya, try legal. Mugende mumateeka mugamu omukazi yatubba, omukazi yakola biki, bino ebintu nabikolanga ne Ssemwanga tewali kyesirinaako 50-50. Tewali kyesirinaako 50-50 bwe yafa mafa. Abaana be babanga be batwala 50 ye. Family muyingirirawa. You've been taking advantage of me. Nazukuse. And I'm ready. I'm ready for war. Bane mukole ebiramo. Muvanga ku family kera ku machane yegaana abana nzaba bana bange babegaana ko family yaso. Nga sibabe. Musibabe. Ngomusajja amaze nagamba abana sibabe bubbi greed. I have time. Nina it's my kids. Nabaganze chikwata ku bana bange nina obudde mbwamwe. I'm ready. Nina obudde kuno kumanyira kwa kikaki temusiima n'ebitono bye mbadde mbakolera temusiima. What do you want, my soul? Do you want my soul? Batabani bange bakuze, they are the legal owners of whatever we have. Mwepange ebigambo bino ebigambo without your evidence. Bwoba olina ebigambo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigambo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifunonze. Bane family ze tuzaalamu abaana abakazi mwetereze, zino family si nnyangu, abakazi mwetereze zino family ze tuzaalamu abaana bakuleka kukubo sinzi ali mu ssente yagala nkole ki nazikola ne Ssemwanga ate nnyongerako bakazi bameka balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako bana bange balina ebintu mamotoka apartments yagala babeera muzibu naye bantu mwe muli babbi balabiridde ekimala kati obwo buyambi twabusazeeko buli kimu twakisazeeko obuyambi bwavuddewo. Tulina ba shareholders abapya nze omukadde mbadde wendi kati n'abavubuka be ba shareholders abapya mugende mukole ssente zammwe mugende mukole Ssemwanga takeranga ko wano nti akolera kikaki mugende mukole ssente zammwe luno olutalo mbagambye lunyumira bitya nno.